Yo, this is Rampant Killer already, the Ekitongole kya Uganda Police Force ekizikiriza omuliro mu kire kyakesezza olunaku lw'eggulo bwe batyo balwanyi bwezingire okuzikiza omuliro ogwakutte kasasiro w'omu Kiteezi. Kinajjukira nti ekifo kino kyayimirizibwa okuyibwamu kasasiro oluvannyuma lw'enjega eyaggwawo. Kasasiro okubumbulukuka n'atta abantu wabula nga yatwogera kikuumibwa poliisi. Ku pejja Daniza Kakole omulungi atombodde kansubiri nti oli bulungi yonna eyo gy'osinzidde nkwanirizaako mukadde kano kennyini n'ennyongera okukwebaza najo tusako engalo. Entise butikidde abatuuze b'Embuya oluvannyuma lw'omukumi wa kampuni ya Ultimate Security Limited okwata emmundu n'asasira bakama be babiri amasasi okukakkananga naye yettiddewo. Kigambibwa nti ono yali akola ne kampuni eno wabula n'agobebwa wayisa akabanga n'akomawo ng'abagamba nti abanja ensimbi ze batamusasula oluvannyuma lw'okulemererwa okukkaanya ne bakama be bw'atyo n'akwata emmundu n'abakuba amasasi ate oluvannyuma naye neyejjambula mu bwensi eno. Yes, Kazola nga bulijjo tuli ku Ultimate Security wano e Mutungo. Breaking news, waliyo omusirikale omu asikali eyagobebwa ku mulimu. Kigambibwa yawumuzibwa naye olukomyewo abadde amaze ebbanga nga takola naye olukomyewo agezaako olukomyewo akubiddewo bana amasasi abamu olw'obusungu obungi neera omu afiiriddewo abalala bakyali mu ddwaliro. Ku bano omu akubiddwa amasasi ye ekyala naye akubiddwa amasasi neera bamuddusa mu ddwaliro. Kati poliisi oluze okumukwata n'adduka neyeekweka alina emmundu kati agezaako okuwanyisa masasi na poliisi nabo bakyagezaako okulaba nti bamufuna naye poliisi nga yo eremeddwa kati batumiza ne jet ebayambeko. Tuli ku Ultimate Security wano e Mutungo. Ate nga bo bankuba kyeyo mu UAE bwe batyo nabo omunaku ekitalo ddala babika munnaabwe amanyiddwa nga Sharon Nansubuga eyafiiridde mu Rome mwabadde asula. Screen ye Sharon Nansubuga abadde kaddaama nga wangalya wano mu UAE ng'agenda n'akola n'akomawo no yeebaka avudde mu bulamu bw'ensi eno. Sharon Nansubuga kitalo nnyo kitalo ddala abadde yapangisa waasula naye olunaku olw'ejjo esi yagenze neevaako ku fulo gy'aliko kwenjogera fulo abasula mu bbanga mubitegeera kafulo kaaliko kagenze ne kavaako ne baba nga esi neezikira ate nga jjukira wano obulamu bwaffe butambulira ku machine to breathing esi njereere so yagenze neevaako nga yenga omukazi watyo yadde akooye wakati mu kuvaako yadde akooye ng'awumudde ayiseeko abantu abategedde bo ne bafuluma ne batalowooza nti mwali bugenze okukeera ku makya bagenze okukeera ku makya ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Essimu gibategeereddeko ng'essimu evuga nga balowooza taliimu oba teyakomyewo essimu gibategeereddeko nanti yali yateekamu alamu. Sharon Nansubuga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abaana abasinga mujja ne mubuuza twali information eno gifuna otya. Tuli mu group era abana babulya information sadine kasito wange oli ku nsi y'Abawarabu mba ntegera bulungi gwe atamanyirinda wolifuna ekizibu ng'olina kyonneebuuzaako ng'onoonya nkuwabule kolwo ojja otegera nti ndi wa mugaso. Sharon Nansubuga avudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala. Ensi gye tulimu ya bbugumu nga woowulira bbugumu lingi nnyo 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 ddala teryebeereka. Olunaku lw'eggulo n'abatuusizzaako amawulire g'omwami eyagenze mu maaso okuba ng'ate akwatibwa n'omulambo. Yasingira ono agambibwa okubeera omusezi bano abalya abantu. Ye mwami oyo gw'olengera atwalibwa mu kabangali era ng'ennyumba ye yayingiddwamu omulambo ne gusangibwayo. Jangu eno yamukwekera jangu eno omuntu weyamukweka ali mu katundubaali aliwa uno mu katundubaali uyo ye muntu so oleke yono omuntu uno muno atubuuza aliwa kati obago mavevi oba omutwe guli wansi tetulina tetumanyi asalako mpola bwalya oba asalako bwalya asalako mpola bwalya katonda wange bikira Maria nnyo asalako mpola bwalya ebuyo yamumenyamenya amagulu yenna kale mutadde yabula oba omutwe yabula okuva ku lwokutaano. Oluvannyuma lw'akatambi k'omukulu amanyiddwa nga Moses Ali ng'agetinga nominated okusaasaanira ku mikutu migattabantu bangi baavuddeyo kumukolamu obutambi obw'enjawulo era nga kino kyatuuse ku General Muhoozi Kainerugabe yavuddeyo n'abasekerera. Mu bigambo bye yagenze maaso okuba ng'ate ategeeza nti abo bonna abagezaako criticizinga Moses Ali kye balina okumanya nti bandituuseeko mu Adjumani district eyo gy'akulembera ne beerabirako n'agaabwe. Omwami ono ayagalwa abantu abali eyo
era nga okumanya ayagalwa teyabaddeko omuntu yenna avuganya yazze bwannamunigina. Naye nga oyinza okwebuuza nti baani ababadde bagenda maaso okubanga ate bamuyeeyereza wamu n'abo abadde bamukritisayizinga nga bagamba nti embeera muwali tasaanidde kudda ate nga tali yekka bamugasseeko omukyala amanyiddwa nga Rebecca alitwala kadde akagenda kuba nga tekutuusaako ko omukyala amanyiddwa nga ebigambo byamuvuddemu kukozesa kikyasusse kyandikono era kutuusaako ko mwana muzi mwana muzi amanyiddwa Katsuji amuyisizaamu eggwanga. I'm going to do the signing, then I come and nominate General. Endusulusa ebinyonyo ne bimudda ku ngulu obagala ye baluma oba balwawo okulya oba okwegala baabwe baali basezi oba niye bwe yasamako naye mu kisomero tunyonyo nalayika ali musezi teri neekomba ya buntu atalimu n'oluselsias mwegenezi tasobola ojala kweganga kikombye alemani mu matu kijjamu yonka boros ojja kweganga nga kiri ku mulanda London. Moses Ali totulye Katonda wange. Ne bannanga kino kisusse kino bannange kisusse guno omululu gwe bayita batya si gwe bayita kasongo mubali nangaye muswaza nsasira driver wakuvuga kuba bannanga ali ku kyocha tomulye kati oyo gwe bayita omukozi wa Museveni omutuufu owa NRM omutuufu olina okuba n'omululu nga tokkuta Mazima. nga ne bw'obeera ku kitanda olina kukwatira ku byokulya okugumuka kyogamba ku kitundu oyo musajja gy'abeera tewaliyo basobola kwesimbawo bannaye mwesimbewo abavubuka mwesimbewo muleme kwetiitirira laba omusajja bw'atunula sagirinya tawumula ajja kulya omuntu kale weewunye balina ssente balina buli kimu naye ebirwadde bibabala embirizi kati muli awulira tannaba kukkuta akyayagala okulya ku ssente y'omusolo yenna abuyana buyanyi bwe yeekombakomba alinga akubiddwa laddu bavubuka bannange abategeera abatategeera mugiyiteko buyisi banaye tuyige okuwa abantu abakulu ekitiibwa tuyige okuwa abantu abakulu ekitiibwa bano abantu nabo baaliko abavubuka naawe kavubuka gwe naawe ojja kaddiwa banaye tuwe bano abantu abakulu ekitiibwa be baafuula Uganda eno kyeri nga bannabyabufuzi bangi mu bibiina byabwe bagenda maaso okubanga te bajjayo nomination forms ye omukulu amanyiddwa nga General Kahindo Tafire alina obubaka bwavuddeyo kubanga te aweereza gavumenti eri mu buyinza. Gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kola bye basaanira okukola nga tewali ayingirira munne abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. So nga ate n'olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Honorable Jerry Ssenyonyi ngono yakiikira abakawempe West agenze mu maaso okubanga ate akomawo era nga balaga nti ayagala kuddamu kubakiikira 2026. So nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala ngono embaka omukyala okuva eMitiana bw'atyo naye alabiseeko ku ofiisi za NUP era nga kino kyewuunyisizza bangi oluvannyuma lw'okuba nti balaba ebipande bye ebyakubibwa ng'era biraga nti yasala eddiiro n'adda mu kibiina ky'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. So nga ate bo abawagizi b'omubaka omukyalo wa Kampala Shami mu Malende bagenze ku kitebe ky'ekibiina kye NUP Makere Kavule okusaba ekibiina kyesige omuntu waabwe kimuwe kaadi akikiikirire mu kuvuganya mu kalulu akaddako mu kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala. Bano bagendedde mu byambalo ebyefaananyiriza n'ebyabasibe nga bagamba nti kano ke kabonero akalaga nti omuntu waabwe Shami mu Malende ayimiridde nnyo n'abo abasibibwa mu byobufuzi.
ate ng'eye Doreen Gift Bugingo anaatera okwettira taata we omusumba Lozias Bugingo nga musanno kisanyu anti wetwogera munange buyinja bwongedde okuba nga ate bulinnya jjukira nti eri kagundi kabasale kalumye ate eruye eno bagenze maaso okuba nga ate bamupromotinga ku mulimu gy'abadde akakalabiriza era nga kati bamufudde senior ICT infrastructure engineer ku Ministry of ICT. Kongula mama. Ye yali omuyimbi wabula nga kati agamba nti yafuuka musumba ngono yamanyiddwa nga Wire Mukaabya era nga church ye yagituuma kwebaza church center avuddeyo bw'atyo n'agiragako abantu be era n'ategeeza nti abalina okusaba okwa overnight weekend eno gye tulimu. Eri ettundubali erya bbulu okuli eri ettundubali waggulu ye chachi y'omukramanyiddwa nga Wire Mukaabya. So abakowadde mwenna abasobodde musobole okuba nga ate muyitirayo mu overnight ku lunaku olwokutaano. So nga ate ye omutesitesi w'ebivulu amanyiddwa nga Abitex owa Abitex Promotions avuddeyo n'ategeeza nti ennaku z'omwezi nga 5 September ejja kubeera public holiday n'abagamba nti olunaku olwo muluteeke bulungi nnyo mu mitwe gyammwe tugenda kuba nga ate tucelebrating omukramanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone yagenda kuba nga ate ategeka concert ey'okubanga baselebratinga Dr. Jose Chameleone. Anika Natural Health Products abasangibwa Menga ku Beaver House opposite Masengere. Bano bakugu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa obutonde omuli emmere ebibala n'emiti. Banaffe abagobera program za Beaver Organic and Natural Products. Olunaku olwaleero njagadde twogere ku kalafu oba ku mafuta ya kalafu ayitibwa clove oil. Clove oil ono ddagala nnyo ate ne clove buds zino ze zisinga okukozesebwa mu piraawo kyovola baziyitibwa piraawo masala. Ajjanjaba amannyo era gwe munafu alina toothache erinnyo nga likuluma ofuna ka clove oil kano n'otonyeza awali erinnya erikuluma. Ayina akamwa akawunya, oyina bad breath, oyina mouth odor. Odira clove oil ono n'oteeka mu giraasi y'amazzi agabuguma amatonda 4 n'onywa buli lunaku. Ziyamba nnyo okwoza amawuggwe abantu abalina ekizibu kya asima. Ayamba nnyo okusitula embavu mu baami abatatambuza lugendo kuwera. Ajjanjaba hemorrhoids, ensundo ezizimba omuntu wafulumira. Takoma okwo ayamba nnyo okujjanjaba indigestion abafuna gasi mu lubuto ne ku hernia naddala umbilical hernia. Sigawo oil wa clove gwasumbuyibwa hernia. Nze Dr. Senjove. Ate ng'eyo omukramanyiddwa nga DJ Nimrod avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate akoola ba DJ bonna mu ggwanga ly'e Uganda era bw'atyo n'abakubiriza okwesonyiwa omukyala amanyiddwa nga MC Chumi nti tebaddamu kukuba luyimba lwe singa aba azze ku siteegi awantu wonna era bw'atyo n'agamba nti agende maaso okuba nga yeesitulira ebyuma ebibye alete ne ba DJ ababe okumala ebbanga okutuusa lw'anaddamu empisa ayige n'okuwa ba DJ ekitiibwa ate amanye nti ba DJ bantu ba mugaso nnyo mu ggwanga. Kino kyaddiridde oluvannyuma lwa mwana muwala ono okugenda mu maaso okubanga ate ayisa olugaayo mu DJ guno si gwe mulundi ogusookedde ddala Chumi okubanga ate asiwuka empisa ku ba DJ. Kino azza kikola enfunda ezuulako ddala lwafuna omukisa okubanga ate alinnya ku stage. Don't play. Where's the police on the camera? Bana batwangida nga balina vibe siwo kiri ozowa abakulu endongo nga balina vibe mutandikwa wesebera bana abatobaze abasigwa abaleseweka waliwo abaze kuba aba DJ waliwo abaze Uliwalina kustage kuma wa DJ. You understand? Bana watu waina family. Esebera. Chumi. Tell it yourself wala kunkola wana. Ele bipala le kampala. Kazamanda ya wala chupa. Wana tell it yourself wala kunkola. Oyinza na kutaingia moto nayo wawelu wao. Oyinza mutangira motoka yo wabweru wao kwetanga mukuguma ba DJ bikolere Kampala naki kwanga mukuguma ba DJ you understand
Amina. Tepika sikabuchupa wachezaji bwana mwepume. Understand? Toka mvuka wa DJ. Performance yao ekomi yao. Genda. Genda. Go. Bawe. Bagambe. That's amazing. Okay. Watoka DJ waka Jose MC. Waka MC waka DJ tulimalumanga mwana. Bala wakati kumenyimba za watu wana data. Ngobea jomani ya DJ Bombo Klati. Bombo. DJ training omugambe otuuka mu byuma DJ yabazanya. You understand? Omukyala banyiddwanga Rema Namakula bw'ati yagenze maaso okubanga ate akola remix mu luyimba lw'omukulu amanyiddwanga Orez yes okuva mu ggwanga erya Nigeria oluyimba lumanyiddwanga Start to Dance talala talala tantata bangi bavuddeyo ne bagenda maaso okubanga ate bacriticinga nga bagamba nti Rema yayonoonye ndabyeko ku mukyala we okuva ku Galaxy ng'agenda maaso okubanga ate ayisa mu luyimba luno eggaali agamba nti Rema yayonoonye buli kimu yayambadde ebintu kwataganirako ddala na luyimba so bwatyo nalaga nti vulugu mwerere yakoleddwa naye ate ngenze maaso kubanga ate mpima mukaawo nendaba ku original version nga mukwano eri myezi 11 wabula nga ate eina 51k views so nga ate luno luyimba lwe bakoze remix ne Rema luli just mu nnaku 5 lulina 70k views ekiraga nti oba oliawo luyinza okukola obulungi naddala ku side y'abayimbi nga bo kiba kikola kiba kibakolera naye nga kyolina omanya baji tebalusimye gwewo kiri kitya oliba walusimye oba tewalusimye oluvannyuma Rocks mulukuka obulungi n'abalongo be obw'obuwala n'obw'obulenzi omukyala amanyiddwanga nti Fabiola asazeewo okubanga ate atuwa ku bufaananyi photoshoot yagenda maaso okubanga ate taking place ngali lubuto naye nga ba social media in-laws babadde basiimu ne bagamba nti kakati wano basereba abamu we bandisinzidde ne balabira kwani ku Fabiola wakitegera yabadde so smart oba yali so smart teyayisa lubuto wabweru teyalaga mubiri ate nga ne serebo naye wano abakyala bangi balinga bagamba nti we mugenda ku photoshoot y'embuto za mukoleki muziyise wabweru bangi babadde basiimu nnyo mu comment section oba okiwulidde naye nga kyonna kyekiri yakoleseyo muleba twogera kwanga tuteekayo abatanaba kubanga bagendayo n'abali essaawe nabayitamu mukama kibayiseemu bulungi oluvannyuma lw'ebifaananyi bya mwana muwala amanyiddwanga Shalom okubanga tebiteekebwa ku mitimbagano ebifaananyi bye ebya prom party bangi bagenze maaso okubanga tebatandika okusikayo ebya muwala wa Bebe Cool ne Zuena ne batandika okubanga ate bakompeyaringa oba okitegeera abagweno ne bagwena abagweri ne bagwere ono yavuddeyo n'agamba nti Shalom is not attractive not beautiful mbu she took the daddy's genes. Bobby Wine, Bebe Cool's daughter, looked smarter and more beautiful at prom. Yebwatyo bwe yawandise. Naye nga eno post gye nnokoddeyo lwansonga nti ono bamuyita Kero Jane Mary ayina neki ne blue tick ku mukutu gwe ogwa X era nga gundi eno yagoyinze so viral. So wano wayinza okubanga we watriggalinze omukyala amanyiddwa nga Mama Zu oba Mama Zuena Mama Biata n'avaayo n'agamba nti no stop this nonsense. Yavuddeyo mu bukambo bw'ekitalo n'agenda maaso okubanga ate awandiika ekiro kitwala omunaku n'agamba nti kikwasa nnyo ennaku okulaba nga abazungu batendereza bannayuganda okubeera abantu abaaniriza abantu abalungi naye ate kimalamu amaanyi nti munnange bannayuganda bo beeyuzaayuza ate bakkakanya ne bannaabwe wansi oba ku ttaka bagamba bannayuganda mwajjawo omuze ogw'okubanga ate mudda ku bannammwe ne mubacriticinga lwaki mulina emitima emibi omuntu ne waba akoze ekintu ekirungi mwagala okulaba nga mumussa wansi era bwatyo n'ayongerayo n'agamba nti ye ani yabagamba nti buli posti omuntu gy'abakoze mulina okuvaayo mutandika okubanga mukompeyaringa abantu bano abaana be mukompeyaringa bato mulekeraawo kasasiro wammwe ekisookerako ddala abaana bano bombi ba mikwano okitegeera ba mikwano n'okusinga bemulowooza jjukira nti ekyo Bebe Cool yabadde yakakyogerako n'agamba nti abaana baabwe ba mikwano era n'agamba nti Shalom noono bali bati era bano ababobi bava eno ne bagenda ewuwe ne bawuga
kakati ne mama naye akikatiriza naga nti bana abaana bombi ba mikwano mulekerawo kubanga ate muba comparinga ebyo bye mukola byakyana kito okitegeera abaana bano balina future gye balina ahead mulekerawo kubanga ate muteekawo embeera ey'okubaleetera okwewalana ate abaana bange yabayise abaana bange my daughters my lovely daughters Beata and Shalom mbagala nnyo balungi they are all beautiful at banange nagamba balina ebirooto balina okubanga ate batuukiriza mama yabadde mukambwe ennyo nga bw'okiwulira okitegeera naye ngera bw'omanyi bannayuganda tebeewummuza omukulu gwe bayita di general yavudde n'agenda maaso kubanga ate agreedinga ebifaananyi ekyazwena n'ekyabebaabwo n'abiteekayo n'agamba naye lwaki famire y'abano egezaako nnyo okupuruvinga nti bamukwano ne famire yaani ya Bobby ne Baby yagambye first family actually okitegeera nagamba mu kusooka yabadde mwami we biri byenkugambye bebekulu byayogedde yes so kati ate Zuwena naye avuddeyo atulaga nti muwala we mukwano gwani gwa muwala woli lwaki bagezaako kubanga ati batulaga nti bali ekyo na Uganda mwagala entalo ate nga ye omwami omukyawe Akram gumisiriza yagambibwa okuba omukyawe yavuddeyo n'agamba nti bannaye kambuze nga asaaga kunze Akram ne poloti eriko enkayana ogendako naki otwalako ki bw'obeera gwe poloti eriko enkayana tebeereka nayo naye n'omusajja naye ateewummuza naye mukwano akusuula muki mu ggaali nga tolaba okiwulidde so yakubuuza otwalako ki kaakati gwe mukyala munange ali yampuliriza muteerewaawo komenti amanye waagwa ono omukazi takimanyi nti no ebiseera biyise era ebiseera bigenda ali mu kuva mu bufumbo simanyi gy'alaga kubanga ffe tumusuubira okubanga atebenkedde mu bufumbo ku lusumu olina guno omubiri gwonna naye tosobola kuguma wandigumidde kyoyisiyo walonda nolondayo mu bangi ne mukola okwanjula abantu ne babasondera ssente essaawa eno tugamba biganye ffe twakulabirawo nga mwakatandikira ne tugamba ono nno emaali gyasuubudde nga nfu mazima emabegakawo twalaba omukulu amanyiddwa nga Don Chris agenda maaso kubanga ate alaunchinga Skypines Tours and Travel era nga munange kampuni etwala abantu mitala w'amayanja mu ngeri efaanako bw'etyo ekwasaganya n'emirimu emirala tubadde tuli awo ne zireeta abakyala mu katambi nga bano bakuba omulanga bakoowoola abafuzi ab'enjawulo nga bagamba nti basaba buyambi omwami Don Chris nga ayita mu kampuni ye nti yababbako ssente yes naye ng'ate era mukadde ke kamu tusobodde okufuna ku side eya Don Chris nga Don Chris agamba nti abantu bano siga nti tabamanyiko abamanyiko wabula tamanyi nsonga lwaki bagenze maaso okubanga ate bavaayo ne bakola video zino kinaaba kikono nga waliwo abamulwana tabitegeera lwasonga nti abakyala bano bwe bamutuukirira nga baagala abakoleko yatandika bakolako wabula nga obudde bwe baagalira okutambulamu ebintu bisobose kubanga ate bikutuka ne bamusaba ensimbi ze teyali mubi nti n'abakoowola bajje babere ng'ate bakima ssente ze wabula ssente zaabwe wabula ekimumala enviiri ku mutwe kuba nti bukyanga abayita abakyala bano bamudojinga bamwebalama so enviiri zimwedde ku mutwe okugenda maaso okubanga ate abalaba bali kuki bali ku mikutu migatta bantu bagamba nti yababba ensimbi nakubanga ate kwako ku ddoboozi ya Don Chris katono nnyo ng'akoowola abakyala bano ate oluvannyuma kutuuseeko n'abakyala nakujebaleko ampita Chris kakati ebyo kati byetaagisa kyogenda okunkolera bwonna oba ofunye akadde oba enkya oba ku weekend nemasaba ontegeezeeko ng'ojja so nemba nga nsooka organizinga wakasente ko jangu tulabe tujja bimala ebyo tebikweraliikiriza jangu tulabe naye ojja ne kalusiti oba photocopy baki ojje teweraliikirira Mama Fina, Mama Nabanja, President Museveni, John, Skyping and Travels, Tubie, Mwaka Mulamba, Tulira Kaziba Naku, Bane Muganyo Kuja Tukabe, Bane Muganyo Kuja Tukabe, Museveni Dango, Yambe, Tata Wanga Yatunde, Nyumba, Sina Sende,
mutuyamba nange mwagala tukole ki Skype bibino kutuwandike mujye mutuyambe munabe tukwatako mujye mutuyambe Skype eyamadde nabo bakwatiremu abaganyi okujja tuli bangi mutuyambe obusente twalya buloni mama Fina mama Nabanja President Museveni omulungi tukuwakalulu abantu muwaleka musinga bajja tubatewo. Naye ng'ate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti kampuni bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala. Duka Zambwa waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekali so gendayo mukwano babiri nga bakukwasaganya mpola mpola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oluvannyuma lw'ebbanga nga ahasolinga mwana mulezi amanyiddwa nga Palasa Koyo kwekweka onavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atulagako wa waatuuse ne mansion ye gy'azimba. Tongamba nti eno si mansion, this is a mansion. Awo waatuuse bw'atyo yasitudde abooluganda abakona ab'emikwano n'atandika okuba nga ate abatwala abalambuzeeko mpola mpola. Tulabye ku bayimbi bangi batulaga ku kalina zaabwe mpola mpola zibazimba Gravity omutujju naye tannamaliriza akyali mu kkubo naye nga katugende mu maaso okuba nga ate tumusabira wano waatuuse amalirize tubeere nga tutuuka ku level ya kongula. Nzikiriza ate nkuzeeyo mu politics yes wono mwana mulenzi avuddeyo kubanga ate amakinga ebigezo bya NRM emyaka 4 gyemaze mu buyinza. Report card ya NRM gitambuze ey'omwaka 2025 anti tuli mu ttambu ya kusatugena ngulu 2025 NRM akoze bwati tutandise ne subject ya job opportunity NRM inamu F9 anti bana Uganda tebafunye emirimu. Education bainamu pasi 8 bana Uganda beyongedde okugwa ebibuuzo. Health sector subject ya health sector yabanga bainamu pasi 8 bana Uganda beyongedde okufa emitima ate nga abatwala kweri. Mu subject ya mada NRM yakoze bulungi nnyo eyinamu distinction 2. Mu subject ya power roads NRM yakoze bulungi nnyo enguudo mbi yabakuba ne fine eyinamu D1 distinction 1 ekolere ddala bulungi nnyo. Mu subject ya democracy wa Uganda yeyongedde okutyoboolwa abuwaire babutigirira afunye mu distinction akoze bulungi nnyo NRM. Mu subject ya dictatorship NRM yeyongedde okweriisa enkuuli nga wano ayinawo era distinction. Mu subject ya youth employment bwatyo nafunamu era F9 mu subject ya job creation bana Uganda bangi beyongedde okuba ekyeyo nera nafunawo F9. Tugenze mu best 8 bwe tukola best 8 NRM akoze aggregates 62 bwe batyo ne tuba nga tumuzizzaamu atuule ebigezo tayise kirasi teachers comment
Kiras teacher amugambye try protest vote in 2026 under national unity platform for better results. Have a good year of 2026. Stamp nero. Naye mwe temulabanga ennyonyi tezikwata jjambu. Bageze babise Museveni nti afudde. Ojja kulaba ebbanga we likwata omuliro. Anti buli munnayuganda ali gyali yonna gye yawaŋŋangukira mu nsi yonna okuba ayolekera kwa boobwe. Kwekulisa kibambulira. Abali mu kyondo ky'obuwalabu, abali mu nsi z'abazungu, abali mu nsi za Afrika ezitwetoolodde, buli munnayuganda yonna gyali gye yawaŋŋangukira ajja kuba akomawo okwaboobwe okwekulisa ekibambulira kya Museveni. Walayi Museveni nkukakasa n'omulambo gwe gujja kusooka guddeko engulu gulabe essanyu ly'abannayuganda guddemu gufe. Kubanga ekigenda okubeera mu Uganda embuutu egenda kuvuga abantu bagenda kufesaganya. Bannange obubaka bwe nnina mu kusembayo bugenda kubeera bwa mukulu Brazil Zambali Mukasa. Yes, jjukira kyono yava mu byamawulire naba nga ate yesoga mu byobufuzi era nga ayagala kukiikira abantu benansana ng'asinzira wali eri mu kibiina kya National Unity Platform. Forms yajjayo dda bw'atyo naba nga ate azijjuza. Ngenda kuba nga ate mbasibuza omukulu yagenze maaso kuba nga ate amwetikkira obubaka okubaweereza mbadde PJ ate kuumira ompeera musaba sigale ng'ate abankuumidde mubire bulungi mweraba. Kano Kazambali Blasio Mukasa munnakibiina kya National Unity Platform yakakyegattako era nga alabika alishuwa nti ateekwa okufuna kadi ya National Unity Platform. Kati nno mukusooka nkwaniriza mu nkyukakyuka eyaddala. Ekyokubiri, ekibiina kya National Unity Platform bwe kiba nga kigaba kadi oba oyo agenda okukikwatira kyetwandise flag mu kulembeze bonna ku mitendera gyonna kyesigama nnyo ku kye bayita ground. Kitegeeza nti beesigama nnyo ku maanyi g'abantu abalina okukulonda kubanga ku ground eyo ng'ovudde ku kyogamba nti buli wali umbrella tickinga abantu bateekwa okuba nga bakulinamu obwesige. Nabwe kityo bw'ova ne story oba ne statement egamba nti bwe batampa kaadi nalekawo omulimu gwange nenyingira ekibiina nga ngenda mu kibiina ekirala. Oyinza okulowooza kikoze ng'oli mu kubala ate oba ng'okola comedy. Let me tell you that wasn't funny at all. Ekyokubiri, teriyo muntu ayingidde mu struggle nga akulembeza ye bye yeetaaga ng'omuntu. Nze wano wendi ndi mu struggle sirina kibiina na kimu kyenkola ki oba ngambe sirina kifo na kimu kyenduubirira kufuna naye ndi mu struggle. Sebo nange bino byenkola nina byenfiirwa wadde nga mbikola. Oyinza obutakiraba kyenfiirwa naye waliwo kyenfiirwa bwe mbeera nga ndi ku live one. So bw'oteekawo embeera egamba nti bwe batampa kaadi nga ngenda mu kibiina ekirala. Thank you so much. Jjukira nti nno bannabyabufuzi bagoberera nnyo statements z'abannabyabufuzi ze boogera. Ate abalonzi be basinga okuwa obubonero oba okutujjako obubonero. Jjukira nti akamwa kano kaleeta oba tuganye nti olulimi Bayibuli erwogerako nga olw'omutawaana ennyo kuba luleeta okufa n'obulamu. N'olw'ensonga eyo bw'otalukozesa bulungi oyinza okwesanga nga olulimi lukuyiyeeyo. Nze kemmanyi obulungi nti oli musajja mugezi. Osobola okwawula wakati wa amagezi, okumanya n'okutegeera. Kati ebyo nga omaze okubitegeera kiba kitegeeza nti tewaliwo galanti nti kaadi ogenda kugifuna ng'ogijja mu ngalo za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki? Olw'ensonga nti nno naye amaanyi ge gali mu bantu. Bw'oba tolina bantu ku ground tolowooza nti nno ogenda kufuna kaadi ya National Unity Platform. N'ekirala eno message njiweereza buli muntu alina endowooza ng'eya Zambali nti National Unity Platform si kyekibiina ky'ogenda okuyingiramu olw'okuba olina gwe by'oyagala okukola ki okwefunira gwe ng'omuntu.
kyobola nti abasinga ababadde bakulembeza ebyo bye baagala bambi emmoloka zibasudde ne beesanga nga tebajyamu mu kibiina. Ffe tuli ba National Unity Platform ate nga tuli ba opposition abaddala. Nabwe kityo bw'oba tojja mu kye tuyita ekiteeteeyi kyaffe oba mu overall yaffe ya National Unity Platform, DF yaguddewo. Oli wadde mbokonkona balina n'obutakuteekako omuntu yenna, bajja kuggulirawo osobola okugenda eyo. NRM nayo gyeri ensinga olina mpozi mission endala, naye obanga tolina mission endala ekyokwebira kuwanirabiddeko mukwano gwaffe Patrick Omujuka ali very popular era nga bannakampala mutegera bulungi nnyo. Singa oba oli awo yali esimbyewo mu bitundu bya Kampala yandibadde wa amaanyi nnyo. Naye olw'ensonga nti nno ye yalowooza nti banaagenda eri ewaabwe gye yakulira bajja kumutegeera. Mwattu ekibiina kyagoberera kye tuyita ground, era okukakananga ku ground nga kuliko abamumanyira abamwagalira abamutegeera, naye ng'ate omubaka wa Nakifuma ali olunaku olwaleero yali amusinga ku ground. Bwe tutegeeza ground tetutegeeza popularity kyanjawulo nnyo ku ground, nti omuntu asobola okubeera popular ne gye batamuzaala naye ng'ate gye bamuzaala tebamutegeera bulungi. N'olw'ensonga eyo obuwagizi obusooka bulina kuva mu bantu bo abo abalina okulonda. Ekibiina we kisinziira ne kigamba nti ono tumwesige kuba n'abantu gy'ava bamwesiga. Andi pate tetambulira ku ndowooza za muntu omu, pate etambulira ku ndowooza ez'abantu abasinga obungi. Ensonga lwaki we are the National Unity Platform. Kansubire nti nno kano oyinza okubaako ky'onookajjamu n'abantu abalina endowooza ng'eyo basobola okubaako kye bayiga mu kano kenkoze. Yeze mutaano wa Mbega Aloysius Matovu Junior, nga bino byonna byogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama Katonda bankumire, tugenda mu protest vote, kanoonye kakuume ate bagezaako okakwatamu okalwanirire kubanga gwe oba wakalonze. Tokkiriza wa NRM kuweza yadde abantu abataano ku polling station, wabula NUP yerina okuyakaayakana. Buli wolaba umbrella wamma gwe tiikinga. Mukama bakume, mweraba.